n'omulamuzi talina buyinza bugamba nti guwadde lugonvu tukutte ngossa omuntu tukulese. Kyova olaba ne mu nsi ezimu baatuuka ne ku extent okugenda okulwanisa zi gavumenti ne bagamba nti gavumenti bw'oba yateekawo etteeka n'egamba nti mada kwe kutta omuntu, gavumenti yo wakyegamba nti omuntu gwe bakutte tugeze nga Ssebanne bamugamba nti ate bamutte kye tuyita death penalty. Omanyi lwaki bakyalenjenga death penalty? Kuba bagamba nti okutta omuntu bwe kiba kimenye mateeka, ate kati gwe weewa otya obuyinza ate obumenya ki? Kuba ekyokutta kyekyokumenya mateeka. That is why you find some countries challenging the death penalty. Bagamba even if you are the state, it doesn't give you right okutta okumenya etteeka ng'olina bw'osibye okutta kati ate waki tukuleka ng'oli unpunished ate nga naawe omenye ki etteeka. Kati bino ebintu the law can compromise anything or courts of law, but if there is one thing they can't compromise is an illegality. Once an illegality is brought to the attention of court, it supersedes and overrides any proceedings. Kati ekyaliwo mu court of appeal nze nga nkulembeza okufumiitiriza nyina kyenakolera bannayuganda bannange era muli kisiima mu luvannyuma. Nze kyenakola nabagamba nti bannaye mbabuulire omubbi ono ajja wano nabba buli kanaku naye ajja kiro saa 6 ogw'ekiro nenjija ne mbakuŋŋaanyiza mu nju nenjijako ettaala omubbi najja. Omubbi wamala okujja ne mulina n'akwata ne byatera okubba aba atuuka mu makkati g'eddiiro nenteekako ki? Ettaala. That is what happened in court of appeal.